Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Kakati olwaleero twasomye mu video zaffe zasose video ebiri ino party yaffe ya kusatu bwate wabaddewo ino party ya kusatu alhamdulillah. Akati twasomye ennyukuta zaffe zino 10 mu video zaffe zasoose omwabadde alifu ba'u ta'u tha'u jim ha'u kha'u dal dhal ra'u twasomye mu video zaffe zakulembedde. Tuzaako ennyukuta eno ey'ekumi gye tuyita zai. Tugita tutya zai. Tugita tutya zai. Abantu tebajawula neeno, tebajawula neeno, naye ng'eno mutufu za njawulo okitegedde. So tugita zai, bamu bagita zayun wala bagita zali, naye tugita zai 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 za jabe naye yakuki nayo kaya katipu kaki kolimi za zai zai. Zai. Butuva ku zai tudda ku nnyukuta yaffe ey'ekumi ogiraba tugiyita sin 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 tugiyita tutya sin 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 sin. Ino sin eva wansi w'amanyogo. Tuuzaawo katipuko akolulimi ogambe wansi oba waggulu. Bwe nga nti wansi mba ntegeeza amannyo wegafubutukirayo bati mu kibuno okitegedde, ne oba gana ga waggulu wegavira mu kibuno awo oba otuuza okitegedde ogambe sin sin sin. Tugiyita tutya? Tugiyita sin. So si sini tugiyita sin okitegedde. Eyo nno erina budde oti bu like w kalinya ka w wano okalaba tekali kamu kalinya ka w kegendereze. Tugiyita tutya? Sin. Tugiyita sin. Eno ogirabye? Eyo nno mwana wattu ennyukuta eyo efaanaganira ddala ne sin. Efaanagana ki ne sin. Nate eno erina obutonyize busatu ekijawula ku ki kweno muganda waayo kategedde. Erina obutonyize omeka busatu ate nga bujawula ku ki? Bujawula ku muganda waayo ono sin. So eno eyitibwa shin. Eyitibwa etya? Shin. Eva mu makkati g'olulimi. Eva mu makkati g'olulimi okitegedde nga jim weyabadde kanye naye weeva eyitibwa shin. Eyitibwa etya? Shin. Eyitibwa shin 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 sin shin sin shin sin shin sin shin. Tuli wamu insha Allahu taala. Tusaba Allah wekitiibwa akkirize omulimu guno ogw'ebbeeyi. Allahumma amin. Tugiyita shin. Kati eno yennyukuta ekumeka ey'ekumi n'essatu. Eno ya 11, 12, 13. Ennyukuta eddako eno eyitibwa
Third. Eno nno eva mu kifo kimu ne siini weeva. Eno sin sa. Si sa. Si sa. Si sa. Sin third. So si swadi. Ne sa. Oja. Wali wansi wenagambye wansi w'amannyo we gatandikira ku kibuno kwennyini. Either waggulu oba wansi amannyo we gafubutuka eyo weeva. So tuuza ka tipko nogamba nti third sa dina sirata. So si swi kategedde. So eyitibwa third. Elega nnyo okwaki okufaanamu konga sin liana ziva mu kifo kye kimu. Kategedde. Eno nno erina muganda waayo ono omulaba. Ono agifaanaganira ddala naye ate ono ayina katonyize waggulu. Okategedde. Ono ayina katonyize waggulu. Ate n'omwana wattu naye ava ku lulimiro. Naye sayidi ki? Ava mu mpataanya. Okitegedde. Eno ku ludda olulimi gye lusembera ku kisenge eno gy'ava. Okitegedde. So osobola okuteeka sayidi y'olulimiro ku mannyo aga left gana magego oba ga right. Noyogera ennyukuta eno. Okategedde. Oba n'oteeka olulimiro ate nga kye kisinga okuba nga kyangu n'oluteeka ku kisenge. Bwe ngamba mpa ekisenge mategeeza mu kamwa ne eri waggulu okuva kamiro mpaka eno katipu nga lutudde waggulu ku kisenge kya radio ekyo. N'ogamba otya? N'ogamba nti olide yanze wasinga okunyanguyira awo. Tugiyita so si dhwadi. Tokosa mannyo. Togamba nti dhwadi nedda. Gamba nti okitegedde. Ghayril maghdubi. So tugiyita dhwadi. So si dhwadi, si dwadi, si rwadi. Wabula dhwadi. Eyo. Ennyukuta eddako eno ogiraba? Simanyi nfuse mu 5. 1 2 3 4 5. Takatukomawo insha Allahu ta'ala. Sooka okwate ezo tugende mpola insha Allahu ta'ala ojja kubitegeera byonna gye tulaga. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.